Kusizira ku mukulu ono gwe bayita Lwasa Emmanuel, omukulu ono ye nannyini club gye bayita Tavern Cake. Galiwo enteekateeka zonna eziriwo ziraga nti kiraabu eno eri ku nnyondo oba eri ku bawandiiseeko ekiwandiiko banka property. Kitegeeza ki? Nti era banka yeri mu nteekateeka y'okugitunda. Ayagala okuba nga ogigula enteekateeka bwe ziri zonna. Ye Club Tavern Cake omukulu ono nawulirako ku mboozi yali anyumya ng'agamba nti bizinesi eno yamulemerera olw'ensonga waliwo abaali bamubalira bizinesi eno wabula akazannyo we yakayingiramu ebyo ne bitatambula bulungi nnyo. Naye ng'omukulu Lwasa yayongedde enkulaakulana ku Masaka City, naye oba oli awo akazannyo kano aka kilabu kayinza okuba kamulemerera olw'ensonga esookera ddala competition gye yasanga mu kibuga Masaka. Abaali mu kazannyo kano baali bakaluddemu nga kati omukulu okujja competition yali alina kuteekamu nnyo. Okuteekamu nnyo yateekamu abayimbi bonna abasinga ku Tavern Cake yabaleeta, bakomediani abasinga bonna yasobola okuba ate nga abaleeta, badijja ab'amaanyi baaliwo. Naye oyinza okwebuuza Tavern Cake lwaki yasobola okuba ate nga erema. Abantu abalala beekwasa bagamba nti oyinza okugamba nti yeesudde nnyo ekibuga Masaka, naye eyinza okubeera ensonga abadigize nga bagamba akagga ako akannamajuzi bw'ova eri n'akengeko kagweramu awo, neeyo neebeera ensonga ku badigize ab'enjawulo n'ensonga endala nnyingi nnyo. Naye ng'omukulu ono yembeera bwetegeeza agamba nti kiraabu eyo waliwo abamubalira bizinesi naye ng'akazannyo ako k'abantu bagezi, ate nga competition gye yasanga mu Masaka, abali mu Masaka erina kuba nga eri wakati mu kibuga, nakyo kikola kyanjawulo nnyo. Kati embeera eyo yasobola okuba ate nga emuleetera okuba nga akadde kano kiraabu eyo eri kuba ng'etundibwa. Era mu bigambo by'omukulu Lwasa era bategeeza nti bizinesi ez'e Masaka ezisinga zaafa. Walayi zaafa, wali abantu bazibu nnyo tebakoleka mu bizinesi. Nze bwe ndeeta olutambi olwo ojja kunkyaya mbula onywa amazzi ndeka. Bwe ndeeta olutambi lw'abantu b'e Masaka kandeeberere mu Kampala gye namanyiira, ssente nazifuna mu Kampala ne ŋŋenda n'enzononera e Masaka, naye nga olowooza waliyo ekiramu. Kitegedde ye mukulu oyo Lwasa wetwogerera banka emu etaddeko ekiwandiiko ng'egamba eyagala property eyo. Kitegeeza nti nannyini waayo ayinza okubafuna akasente mu banka ne kamulemerera. Awo nno banka n'egamba ketwale ebyo yasobola okuba ate ng'asingayo. Lwasa yabyeyogedde nti bizinesi z'e Masaka zaafa. Walayi zaafa, wali abantu bazibu nnyo tebakoleka mu bizinesi. Nze bwe ndeeta olutambi olwo ojja kunkyaya mbula onywa amazzi ndeka. Bwe ndeeta olutambi lw'abantu b'e Masaka kandeeberere mu Kampala gye namanyiira, ssente nazifuna mu Kampala ne ŋŋenda n'enzononera e Masaka, naye nga olowooza waliyo ekiramu.